أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. tumwebaza owekitiibwa Allah jalla jalaaluhu gwe twegairira okusaasira kwe Allah jalla jalaaluhu n'emirembe ku wekitiibwa mbaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. baganda bange bebitiibwa abatuwuliriza, tukomyewo alhamdulillah. juma ewedde tetwasobola kuba ffenna, twali mu kibuga ekyebbeeyi, kibuga ekyomuwendo, kibuga Makka. kyensaba Allah owekitiibwa akkirize atuteeke ku abo mu lisiti yaabo abataliva mu nsi eno okujjako nga tutte mu bibuga bye ebyebbeeyi Makka ne Madiina. njagala bakubiriza baganda bange okwongera amaanyi mu ibaada, okwongera okukola emirimu emirungi obutazikiza. nga bulijjo puroguramu yaffe eno tugiggulawo n'ekitabo kya Allah ekyebbeeyi ekisinga ekyomuwendo, Quran al-Karim. so mu kaseera kano kennyini tugenda kuggulawo puroguramu yaffe eno n'ekitabo ekyogera ku byaliwo, ebiriwo, ebiribaawo. era olwaleero tugenda kubeera nga abalina Quran ey'ekitiibwa tujja kutambulira ku ssuula gye bayita surati Nuh. engeri abantu gye babagamba nga okudda eri Allah ne bagaana, n'ebizibu bye baafuna nga bagaanyi. naye kasooke tuggulewo n'ekitabo kya Allah ekyomuwendo tulyoke tugende mu maaso biidhinillahi taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا
ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العلي العظيم. tugenda kutambulira ku ssuula eyo. Essuula eyo njagala nnyo abantu abalinamu embeera y'okuwakanya ebibagambibwa abawalimu. Muve ku kino mukole kino. Nabbi wa Allah Nuhu alayhi salatu wassalamu yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okubuulira abantu Allah byabaagaza bye balina okukola, okubagamba okubeera ku mulamwa enkya n'eggulu. Abaayi mukole bwe muti. Allah tayagala kino, Allah ayagala kino. Naye baayina emitwe eminene n'empaka. Naye Allah bw'aba abuulira abantu ekyokukola mu ssuula ezimu abajjukiza ne ku byazza abakolera. Kyakulabirako mu ssuula emu Allah yabuuza ya ayuha al insan, Allah yayita muntu gwe. Allah gamba bw'ati ما غرك بربك الكريم. lwaki Allah byagamba okukola tobikola? الذي خلقك فسواك فعدلك. oyo yakutonda n'akutereeza ate n'akwenkanyanganya. في أي صورة ما شاء ركبك. mu buli kifaananyi kye yakusiimira okubanga kyoyina okubaamu kiyakutonderamu. Allah yabatonda n'abatonda nga muli balungi, n'abatonda nga muli babbeeyi, n'abatonda n'abasukkulumya, n'abatonda nga abajja wala nga temwira kye mumanyi subhanahu wa ta'ala, n'abaleeta ku nsi. Kati Allah ate abatayagala kutulaba nga tukola emirimu egitamusanyusa, nga yatubuulira ekyokukola, yatubuulira ekyekutonza, yagamba teyatonda magege n'abantu okujjako kumusinza Allah subhanahu wa ta'ala. So bw'ati Nuuhu naye bwe yalina abantu be,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. نعم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. الله قام تواتم النبي والله نوح عليه السلام. نوح تمتما إليا بانتو بيكبيناج قبل بناتما ومنتو الجمو بانتو بيكبينا نوح عليه الصلاة والسلام بمتما الجمو بانتو بيكبيناج أبتيسي أن أنذر قومك من قبل. netumuga Allah namugane bamugamba nti Nuh alayhi salam tise ekibiina kyo abantu bootababuulire kusaala bootababuulire kusaddaka babuulire Allah byayagala bwe banaagaana ne basigala ku byonoono bwe banaagaana ne basigala nga bamujemera bino bye bigenda obatuukako أن يأتيهم عذاب أليم. ng'ebibonerezo bya Allah ebikambwe tebinnabatuukako. Allah agambye Nuh alayhi salam ddala ffe twatuma nnabbi Nuh alayhi salam eri ekibiina kye abantu Allah byamusindikamu ne bamugamba Nuh alayhi salam gamba abantu bo bayitiriza okwonoona naye bagambe bakomye obwonoonyi balekerawo okwonoona olubereberye nga Allah tannabasindikira malakul maut tannabasindikira bikangabwa tannabaleetera ndwadde tannabaleetera bizibu abaaye ebbanga lyonna omulembe buli lwe gubeeranga gulimu obwonoonefu Allah atandika okugubonereza n'ebibonerezo by'ebikambwe. Allah asobola okuleeta ebikambwe bwe mu misolo. Allah asobola okuleeta obukambwe bwe nandwadde. Allah asobola okuleeta obukambwe bwe nabakulembeze babi. Allah asobola okuleeta kama n'aleeta obubonerezo bye ng'abireeta asinziira ku bantu bye bamukola ebyonoono abantu bye bakola. Allah n'ayisiza okwo n'aleeta obusungu bwe. Era Nuhu bwe baamutuma naye teyagaana kubanga amutumye mukama we Allah. Aya eddako egamba eti qala ya qawm, nasanga abantu beraga nti abaaye bantu mmwe abaaye bannakampala abaaye bannayuganda abaaye aba umma abaaye bannayuganda mwenna bantu ba kibiina kyange. inni lakum nadhirun mubin, mazima nze ntumiddwa ndi nabbi, ntumiddwa ndi mubaka, ndi mutiisa, ntumiddwa gye muli ow'olwatu. Mundabako ne bye mbagamba mubiwulira, abibagamba mundaba beŋŋamba we muli abaaye ntumiddwa okuva eri Allah, ndi mutiisa wa lwatu. an i'budu Allah, an i'budu Allah, muti Allah, musinze Allah, mukole Allah by'abaagaza. Nze ntumiddwa ndi wa lwatu gye muli. Allah ngambye mbagambe mumusinze, muve mu malala, muve ku shiriki, muve ku riba, obunanfuusi, muve mu bubbi, mu bulyazamaanya. An i'budu Allah, muti Allah, musinze Allah. wattaquhu wa ati'un, wattaquhu, era mumutiire ddala Allah ate muŋŋondere, kuba bwe mugondera nze muba mugondedde Allah. Kuba ebyange bye neetisse, Nuhu abagamba si byange, bye neetisse bya Allah. Allah yansindise, kakati munsinze ate muŋŋondere ate mungoberere nze Nuhu. Musinze Allah, muti Allah, nange mungoberere. yaghfir lakum min dhunubikum, bwe munaakikola ne musinza Allah ne muva ku boonooni, ne muva ku boonoonefu, ne muva mu masitaani, ne muva mu shiriki, ne muva mu masabo, yaghfir lakum min dhunubikum, ajja basonyiwa ebyonoono byammwe bye mukola. Waakubasonyiwa Allah ebimu ku bibi byammwe. wa yu'akhirkum ila ajalin musamma, era ajja bongezayo ne ku buwangaazi, ekiseera kye yabalaganyisa abongezeeyo nga mukoze ebirungi,
Allah abatuse ku ssaawa eri endala gyabalaganyisa bwe munaakola emirimu emirungi ajja balindirizaamu Allah okutuusa ekiseera ekigere. Inna ajala Allahi idha jaa la yuakhkhar. Ate ekiseera kya Allah kyalaganyisa bwe kituuka tayinza keereesaamu wadde. Abaayi, essaawa yo bweriba etuuse, essaawa yange bweriba etuuse, Allah gye yalegereka nti ono alina okumala emyaka 6 tasobola kukwongerayo wadde eddakiika, tayinza kwongerayo wadde ennaku. Ti omusajja yalina okufa emyaka 52 bw'ate kati tukatumukeremu tumugyemu myaka 54. Nedda, essaawa y'okufa bwetuuka Allah takwongezayo wadde eddakiika. Law kuntum ta'lamun, senga mubadde mukimanyi. Kyategeeza mukole emirimu emirungi ng'okufa tekunnabatuukako. Bino ebigambo byali bya Nuhu naye biri mu Qur'ani ya kitiibwa nabe bigenda gy'oli. Muganda wange longoosa, muganda wange kola, akaseera k'okufa gye kali, akaseera k'okola emirimu emirungi gye kali. Kola emirimu gya Allah nga Allah tannakusindikira malakul maut. Akaseera bwe kanaatuuka tagenda kwongezaamu wadde eddakiika wadde sekendi. Olina kubanga okola mirimu gya Allah ng'omukisa ogulina. Bangi baagala okukola tebakyalina mukisa, bangi baagala okusala tebakyalina mukisa, bangi baagala okukomawo basiibe tebakyalina mukisa, bangi baagala okukomawo bayunga eŋŋanda tebakyalina mukisa, bangi balina essente baagala okukomawo bazimbe emiziki tebakyalina mukisa. Gwe Allah akongeddeyo omukisa. Abaayi, akaseera bwe katuuka, inna ajala Allahi idha jaa la yuakhkhar, akaseera k'okufa bwe katuuka la yuakhkharu, Allah talindirizaamu. Law kuntum ta'lamun, senga mubadde mukimanyi. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Era Nuhu abalipooti abantu abo yababeeramu ebbanga emyaka 95, emyaka 95 abagamba kusinza Allah. Waggulu abagambye atya? Allah, Ani'budu Allah musinze Allah wattaqu era mumutye wa ati'u. nange muŋŋondere. Allah yansindise bye mbagamba si byange. Yaghfir lakum bwe munaakikola ajja basonyiwa min dhunubikum amazambi ge mukola. Mwenna muli basobya, tewali atasobya. wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Ate abalindirizeemuko ekiseera ekigere kyeyagera Allah mu nsi kye tulibeerawo. Inna ajala Allahi idha jaa la yuakhkhar. Ate kyemulina omumanya, essaawa y'okufa bwetuuka nga Allah asazeewo nti kati Ibula, tikati Sula, kati Juma, kati Shafiqi, kati gundi takeereesaamuko. Tewabaawo gwe tugenda tugenda otwala munene minisita nedda, gwe tugenda otwala musirikale ayina emundu nedda, gwe tugenda otwala sima ya pulezidenti nedda. Akaseera bwe katuuka kabeere mukulembeze, kabeere seeka, kabeere honorable, kabeere ani. Akaseera bwe katuuka takeereesaamuko wadde. Law kuntum ta'lamun. Senga mubadde mukimanyi abawuliriza. Qala rabbi inni da'awtu qawmi. Era naye yawa lipooti ewa Allah we bantu abagambye ababuulidde emyaka 95, 950 years. Ababuulira abaye musinze Allah, abaye mutye Allah, abaye muŋŋondere. Naawe lipooti eri Allah we naamugamba mukama wange Allah, qala rabbi, mulezi wange Allah, inni da'awtu qawmi, abantu b'ekibiina mbabuulidde, mbagambye swala, mbagambye okusinza, mbagambye okuva mu masabo, mbabuulidde. Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Mukama wange emyaka 95 abantu nga mbabuulira kiro na misana, kiro na misana nga mbakoola, mbakooddeko ekiro ne mbakoola emisana, abakola emisana ne mbakoola, abakola ekiro ne mbakoola. Kiro na misana mbagamba kusinza, kiro na misana mbagamba kwawula, kiro na misana mbagamba kukola mirimu gy'oyagala. Abaye Nuhu emyaka 95 abagamba kusinza Allah. Ulira. Falam yazidhum du'ai illa firara. Katumala okuwummulamu katono, tugenda kutandikira ku aya y'omukaaga insha Allah subhanahu wa ta'ala. Surati Nuhu sura ya 71
tugenda kutandikira ku aya y'omukaaga katuveko mulango temuvaako. Salamu alaykum. Muli mu kunyumirwa akaseera akasufu ne bazaddebo nga wabaawo nkola nga bakizibwe bwe batuuse tenga bakusanga n'obunene mama ng'aleeta enkoko enkalirire abagenyi kabasooke balye bw'ojja kulya akawawaatiro nga wombeeko okusabira emmere nga gwe wagudde dda mu sowaani y'ebifi by'abakizibwe nkukutte otudduka bawe coke weeyagali kubanga abagenyi b'obadde tosuubira enkoko enkalirire ne coke annyogoga obulungi bigaddewo mu buli mbeera. Coca-Cola Real Magic. Omanyi kye weetaaga? Delicious Ona, Ona, oba muto oba mukulu nnyo Ona, Ona, mango, apple, grapes and berry flavors. Ona, they come in different sizes at amazing prices. Ku birungo ebisatu eby'enjawulo ebiri mu ccupa ya Mils ebisatu n'eya Mils ebitaano waliwo Ona owa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Ona, freshness you can taste. Ona akolebwa aba Aliham. Muzeeyi kutwaleko gendaga mmanyiyo simanyi gendaga kiki muzeeyi mutawaana ki mwana wange ngenda ku Nibra. ogamba Nibras Islamic kyenkana era otuuse. Nibras Islamic Secondary School ly'essomero ly'obusiraamu erisangibwa Gayaza Manyangwa era nga lisomesa abawala n'abalenzi ku musingi ogw'obusiraamu era nga balina O ne A-level nga basomesa arts ne sciences era nga basomesa n'ebyemikono kubanga ensomesa yaabwe eri ku mutindo gwa nsi yonna era nga buli Sunday wabeerawo special classes ez'okusomesa abaana eddiini yaabwe. Bakubire ku ssimu 0782 16 63 47 oba 0703 76 76 34. Kati no naawe leeta omwana wo bamukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School e Manyangwa. Oyagala okugenda ku hijja oba umra gula Tropical Savings Account wano ku Tropical Bank leero ku 50 zokka oba $5 zokka. Tropical Savings Account togiwaako ssente buli mwezi osobola okukola hijja ne umra ku kasente akasaamusaamu. Tulina ba managers abakuyambako okulaba nti buli kimu kitambula bulungi kuba ku noti 8 noti nyanya. Tropical Bank here for you. Tropical Bank erungamizwa banka ya Uganda enkulu ne ssente zikuumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okukadde 10 enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nandiki okubalira zaka okukola hijja ne umura weeyune Aljannatu Ghaya. basangibwa bakuli ku bitaala abeetaaze bafuna ku ssimu eno noti 7 notemo nya noti 5 776 oba kubira Sheikh Umar Sudike ku noti 7 noti 3 8 nkadda 3 16 oba Chairman ku noti 7 noti 2 8 7 2 Aljannatu Ghaya. Omanyi kye weetaaga? Delicious Ona, Ona, oba muto oba mukulu nnyo Ona, Ona, mango, apple, grapes and berry flavors. Ona, they come in different sizes at amazing prices. Ku birungo ebisatu eby'enjawulo ebiri mu ccupa ya Mils ebisatu n'eya Mils ebitaano waliwo Ona owa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Ona, freshness you can taste. Ona akolebwa aba Aliham. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tukomyewo ne sura Surati Nuh. Nabbi wa Allah Nuh mulaba abantu engeri gye batambula mudawa bweti we yabatawanya n'abantu bababuulira banonno balaba ku nabbi ne basigala bawakanya basigala bakayana kakati gwate olyawo za bantu besojje nobabuulira tebawulira musiramu gusigala ngo babuulira Allah analungamya balungamya. So tubadde ku aya y'omusanvu nabbi Nuh alayhi salatu wassalam abakatwegattako musomesa omulungi ava waggulu ng'abuulira abantu engeri Nuh alayhi salam gye yakoolamu abantu be era nja kusaba ove waggulu paka ku aya y'omusanvu nga bwetugenda kumunzika. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. الله لقى نوح عليه السلام engeri Nuh gye yakolamu da'wa. Allah agamba twatuma nabbi Nuh alayhi salatu wassalamu eri abantu b'ekibiina kye
ne tumugamba tiisa ekibiina kyo bave ku boononefu bave ku buwakanyi bagoberere Allah olubereberwe ng'ebyonoono byange tebinnabakuba gamba ebyonoono byange tebinnabatuuka ku olw'amazambi ge bakola so abantu abo n'ababuulira nti ebibonerezo bya Allah bijja kujja senga banaaba tebadda ku mulamwa aya eyokubiri قال يا قوم إني لكم نذير مبين baba nabbi Allah bwe yabatumanga tebaddanga mu kigambo bakolanga bukozi era naye yatandikirawo omulimu Allah gwamutumye qala ya qaumi nagamba bantu mwabe ekibiina mu Allah bwe yantumamu inni lakum nadhirun mubin ndi mubaka gye muli ntumiddwa mu kibiina ekyo mazima ddala nze ndi mutiisa ow'olwatu ntumiddwa nga ndi mutiisa ow'olwatu gye muli ani abudullah ekintumizza bagamba kyebantumye bagamba musinze Allah wammwe wattaqu ate Allah wammwe mumutye wa ati'u nange muŋŋondere kuba ndi mubaka wa Katonda yaghfir lakum bwe munaakikola ajja basonyiwa yaghfir lakum min dhunubikum ebyonoono muyina bingi bwe munaasinza Allah ne mutya Allah ne mungoberera nze nabbi Nuuhu bino wammanga Allah byagenda bawa yaghfir lakum agenda basonyiwa amazambi gammwe ويؤخركم إلى أجل مسمى era abalindirizeemuko okutuusa ekiseera ekigere kyeyabagerera okumala ku nsi kuno إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ate mujjukire nti ekiseera kya Allah bwe kituuka kyeyagerera omuntu takeereesaamu wadde okwongeramu takwanguya takeereesa kaseera bwe katuuka akutwala butwazi لو كنتم تعلمون senga kino mubadde mukimanyi Allah kyabagamba قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا Nuhu ategeeza Allah we alayhi salam namugamba Allah wange njagala okutegeeza mukama wange ntwala omukisa guno okutegeeza Allah inni da'awtu qawmi nkowodde abantu b'ekibiina kyange okumanya nga mbakowodde ekiro n'emisana myaka maze mingi Nuhu yakowola abantu b'ekibiina kye emyaka 95 ngabagamba mutye Allah mugondere Allah mungoberere kuba ndi mubaka wa Allah فلم يزدهم دعائي إلا فرارا Nuhu agamba byembagambye okukola tebiina kye babongeddeko byembagambye okusinza Allah tebabiwuliriza mbagamba kola Allah byagala baganye okuwulira abaye musaale baganye abaye musaddaaka baganye ng'emirimu emirungi olwaliro gye tukola ne Nuhu ng'ayagala abantu b'ekibiina kye bagikole bwe baagaana n'agamba Allah abantu mbabuulidde kiro na misana wabula kye bansasuddemu kufubutuka 10 kudduka ne baawukana ku mazima tebaagala kumanya bino byembagamba Nuhu najja nasigala nga abalemerako Nuhu awa ripooti agamba Allah وإني كلما دعوتهم Nuhu agamba Allah mazima ddala nze nabbi wa Nuhu alayhi salam wemmala okubagamba byembagamba nti abaye musinze mazima nze buli lwonna lwembambagamba mbakowoola badde gy'oli Allah bino wammanga byebakola لتغفر لهم bagamba okubeera nga bakwenenyeza abaye mukoze amazambi kati essaawa yagamba astagfirullah abaye istighfaru mazambi mangi istighfaru abaye mugamba astagfirullah obasonyiwe buli bagamba bakwenenyeze bakole byoyagala bakwenenyeze bino wammanga byebakola جعلوا أصابعهم في آذانهم الله أكبر جعلوا أصابعهم في آذانهم okumanyanga tebagala kuwulira byobagamba nabyembagamba bwembagamba abayi musinze Allah mutye Allah muŋŋondere ja'alu asabi'ahum fi adhanihim basanwe mu ngalo zaabwe basenwe zaabwe engalo zino basenwe zaabwe mu matu gaabwe basenwe zaabwe engalo zaabwe mu matu gaabwe tebagala kumpuliriza nga bono ogenda mu muziki nosanga abasiramu bonna nga amatu bagataddeko engalo bati oba baddidde engalo zino bazifumise mu matu tebagala kulira qala Allahu ta'ala qala rasul
sallallahu alaihi wasallam nabano Nuhu yababulira Nuhu agamba Allah buli lwemba gamba abaye musinze abaye muti Allah abaye mungondere ja'alu asabi'ahum fi adhanihim basuneza abe kumatugabwe wastaghshaw thiyabahum tabakomao nebebika engoye zaabwe nadira ekikooti nadira ekijaketi nadira ekanzu nadira engoye nebazebika وأصروا واستكبروا استكبارا وأصروا nebajema obononefuka nebongera kuguma toyina kyotugamba goga bejjana bagala tomanyira katonda watugamba ki era ngera abo mwe bogera bino bimulaba abantu bogera tebakabitandika n'abakulembera n'empaka zaabwe babyogera abaye musare goga bejjana gawagenda kemaka hakati atagenze stombulira makka munaye walisibyeko anze tombulira byakusiba nabano bwe bati bwe yabagambanga batekanga enwe matu nebebika engoye nebongera kuguma wa asarru nebongera kukafuwala kujemera mateeka ga Allah wastakbaru istikbara Allahu akbar wastakbaru istikbara nebongera takabburu toyina kyo tugamba bagala namubabukubi otugamba kigwe ngani otugamba ngani gogoga bejjana katonda we yani oyo ajja tugambe takabburu eya abantu babeera nayo neno huyagenda maaso n'agamba bwati thumma inni da'awtuhum jihara abo wali munjagala bakubiriza baganda bange abantu bano ffe tubalemereko niwe baganda okukola ffe gwakubuulira ogw'okulungamya gwa Allah tuve mu gwa Allah ogw'okulungamya obuulira omuntu atogala alungamye ffe gwa babuulira mazima ayagala Allah agambye babuulira amazima ayagala akkirize atagala agane waqulil haqqu min rabbikum mubabuulira amazima agava eri Allah waabwe faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur ayagala akkirize ayagala agane ffe tubagambe mazima kane Nuhu alayhi salam bwe baagaana batadde enwe matu batadde engoye ku mitwe gyabwe bongedde kuguma bafunye takabburu wallahi teyabavaako yasigala ababuulira Allah kyayagala era n'akomawo n'agamba bw'ati thumma inni a'lantu lahum la waggulu ثم إني دعوتهم جهارا era Nuhu yasigala ababuulira n'eddoboozi ery'omwanguka Nuhu alayhi salam baganye yasigala ababuulira Nuhu alayhi salatu wassalam n'abakoola oluvannyuma n'abakoola mbakoowodde Allah mu ddoboozi ery'omwanguka mukama wange n'agamba bw'ati ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا Nuhu agamba alayhi salam Allah atera oluvannyuma ddala nze mbatangazizza mu lujjudde era ne mbayita kinnoomu mu kyama mpola mbabuulidde mu lwatu mu mizikiti mbabuulidde mu lwatu we bakuŋŋaanira mu bisaawe mbabuulidde ngenza okulaba mulimu abeetaaga abeekyama ne mpita kinnoomu Musa Sokoje musaba kitosaala Musa saala ababuulidde mu lujjudde ababuulidde kinnoomu naye era baganye n'abagamba bw'ati فقلت استغفروا ربكم olwokuba baali boononefu bakoze amazambi ebbanga eddene yabakubirizanga kwenenya abaaye bukulu bwa istigifaaru baganda bange njagala bakubiriza mwenenye ab'ebitiibwa mwenenye ab'ebitiibwa mwenenye ab'ebitiibwa twenenye tuli basobya tukola ebinyiiza Allah agamba قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم abanga abakoze amazambi ebbanga eddene abeedibaza ebbanga eddene agambye Allah bw'ati لا تقنطوا من رحمة الله tekiri too late okubanga oggwamu essuubi edda toggwamu essuubi nakusaasira kwa mutonzi wo إن الله يغفر الذنوب جميعا mazima Allah asonyiwa buli zambi lyonna omuntu lyakola mu nsi إنه هو الغفور الرحيم innahu huwa alghafuru rahim Allah musonyi ate musaasizi agenda maaso Nuhu alayhi salam n'abagamba mu aya 10 فقلت استغفروا ربكم
Allah wange mbadde nga nzija amagamba era nga amagamba nti mwegayirire Allah wammwe mwenenyeze Allah wammwe mwenenyeze mukama wammwe innahu kana ghaffara mu bitendo bya Allah innahu kana ghaffara mazima ddala Allah ye musonyi يرسل السماء عليكم مدرارا buli ayenenyeza Allah bwenenyeza Allah bino wammanga byogenda okufuna bwonenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubaweereza enkuba eddiŋŋana eri mu baraka istighfar ebimu kubireeta enkuba erimu omukisa istighfar omusana bweguyitirira istighfar musajja yajja ewa Ali ibn Abi Talib namugamba Ali enkuba ngeganye okutonya Ali namugamba ddayo leeta istighfar netonya obwavu istighfar okusonyibwa istighfar ayagala Allah asumulule ebikutte istighfar Nuhu alayhi salam kyagamba abantu be faqultu astaghfiru rabbakum mwegayirire omutonzi wammwe mwenenyeze innahu kana ghaffara obusungu bwa Allah tebulinga bw'abantu Allah mumwenenyeze astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara mwenenyeze Allah mazima ddala Allah ye musonyi bwe munaakikola يرسل السماء عليكم مدرارا ebimu ku birungi bya istighfar bw'oleeta istighfar yurusili samaa alaykum midrara Allah atuleetera enkuba eddiŋŋana erimu omukisa nakino wammanga kiri ku istighfar bw'ogireeta Allah kyakuwa ويمددكم بأموال n'abawa n'omudidi gw'emmaali n'abawa n'emmaali Allah lwaki istighfar buli lwogamba astaghfirullah suubira sente buli lwogamba astaghfirullah Allah ajja kuggulawo ebitaala ebikutte buli lwogamba astaghfirullah ebibadde ebimyufu bijja kwaka yero bijja kwaka green bite wogamba astaghfirullah ebitaala bikutte Allah tayinza kulimba Allah talimba ate la yukhlifu lmiad Allah tayawukana ku ndagaano ze gwegamba astaghfirullah ulinde kubala gamba astaghfirullah ulinde enkuba erimu mukisa agambye atya oyo mudidukum bi amwalin Allah jabba bondugulako emmaali wabani n'abaana ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أجب السزاون أمرميرو إراب السزاون إميقا أمرميرا أمرونجي أمرميرا أمجم أمرميرا قد كمل استغفار أبا يبوريت استغفار إنميرو زف الله جزيج مسا قام أستغفر الله مبردسا قام أستغفر الله ونوري قام أستغفر الله الله تيكم مكسم ماريو قام astaghfirullah Allah tekabaraka mubanabo gamba astaghfirullah Allah yongera omukisa gamba astaghfirullah Allah omwenenyeza akusonyiwe abayi muliro obukulu bwa istighfaru abagambye mugambe astaghfirullah n'ababulire Allah byejjobbawa yurusili samaa alaykum midrara Allah jabbawe enkuba eddiŋŋana erimu omukisa wayumudidukum bi amwalin wa banina wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara bomuna gamba astaghfirullah Allah jabba bondugulako emmaali takomawo abawa abaana tajja kukomawo abasizeewo amalimiro era abasizeewo n'emigga egikulukuta lwaki astaghfirullah 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 musajja ajja era eri ttabiiro yali Hasan al-Basri ng'emmaali tewali nsabiraako Hasan al-Basri n'amugamba genda oyitirise istighfar Allah wallahi n'amusaasira omulala najja nga tazaala n'amugamba genda astaghfirullah astaghfirullah nakira kumachanga Allah amuwadde zadde naawe ali awo alina ebikutte eddagala lirino Qur'an tubagamba eddagala lirino genda oleete istighfar Allah ajja kusomolola n'agenda mu maaso n'abagamba Nuh ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا nawuliranga abantu ababulidde biganye abagamba kusinza Allah muganye kutya Allah baganye kumugoberera baganye n'atuuka naye n'avaako kasi kuvaako ne n'atuuka yewuunya nga boonewuunya omuntu omubulira bimugasa aganye n'abagamba malakum la tarjuuna lillahi waqaaran mubadde kimwe abaaye mubadde ki
obutasuubira mu Katonda wabutassa mu Katonda wammwe kitiibwa. Lwaki Allah temumussaamu kitiibwa kimujjaamu? Lwaki temugulumiza Allah wammwe nga bw'ateeka okugulumisibwa Allah? Ma lakum la tarjuuna lillahi waqaara. Lwaki Allah temumugondera olugondera? Lwaki temumusinza olusinza ng'abakoledde bingi Allah, ng'ababeereddewo Allah? Kyekigaana okusaala esswala ettaano Allah ng'akujja wala muntu gwe wali mu kyalo abagambye atya? ما لكم لا ترجون لله وقارا. Lwaki Allah temumuwa kitiibwa kye kimujjaamu okusinziira ku byabakoledde gwe olaba by'osinza byebyo biva mu ebyo byakoledde? Gomanyi gyakujje gwe ekyalo kiviikamu tiyakujjaayo. Gwe wali olina omulimu tiyagukuwa. Wali olina omwami tiyamukuwa. Wali olina omukyala tiyamukuwa. Gomanyi abanoonya abaana gwe tamukuwadde. Gomanyi abanoonya olinnya ennyonyi togirinye toli Bulaaya. Gomanyi Allahu akbar byatukoledde. Golooza bameka balina emmotoka. Puroguramu eno vidiyo eno ogirabidde olina mu mmotoka, ogirabye olina mu makaago. Gomanyi abasula ebweru. Ma lakum la tarjuuna lillahi waqaara. Lwaki Allah tetumuwa respect ye? Lwaki byatugamba okukola tetubikola? Agenda maaso n'atugamba وقد خلقكم أطوارا. وقد خلقكم أطوارا. laba gyabajje, laba Allah gyabajje. Genda mu Surati Mu'minuun Allah akulaga gyakujje. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. Emitendera Allah gyayogerako gyatujjeemu gyagireeta. Genda maaso. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Awo tugenze kati Qur'an ogirawo etambula kati eri aya ate ereese endala. Surati Mu'minuun aya kumeka? Aya 12. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Emitendera wali Allah agambye atya? وقد خلقكم أطوارا. Abagambye waggulu wali ma lakum la tarjuuna lillahi waqaara. Lwaki Allah temumukolera byayagala? Lwaki temusaala? Lwaki temusaddaaka? Lwaki temugenda Makka? Lwaki temuyamba ku batayina? Eddako n'agamba atya? وقد خلقكم أطوارا. ng'abatonze abajja mu mitendera abaye tebibadde byangu bantu mmwe laba gy'ovudde. Wano mu Surati Mu'minuun akulaga emitendera gwe okufuuka gy'oli gwakuba mu kifuma. Nze Meeyo omulamba, Engineer omulamba, nze Seeko omulamba, nze MP omulamba. Wano Allah agamba nga tumaliriza emitendera gyatujjeemu agambye bw'ati. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. Allah agamba mazima twakola omuntu. Walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin. Twakola omuntu oyo gwe mulaba mutya gwe muyita ow'amaanyi. Agamba tonkwatako nze nkusiba nkuta sikuteeko ndi w'amaanyi negwe omanyi gye nva nze ssebo tetuli ba bulijjo nina ne visa ya gundi nina n'obutuuze ekindi. Allah agambye byonna byogere naye watondebwa oggyibwa mu bbumba. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. oluvannyuma thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Oluvannyuma ne tumufuula amazzi agazaala gali mu nabaana w'omukyala amanywevu. Wali mazzi subhanallah, amazzi agataweza tampeko, agataweza wadde buno obugundi bwe tunyweramu buno obweru. Naye olwaleero gwali ekyo sebo gwaganya osaala
nagenda maaso aya esembayo. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa. Oluvannyuma ne tutonda okuva mu mazzi ago ekisaayisaayi. فخلقنا العلقة مضغة. Ne tutonda okuva mu kisaayisaayi ekinyamanyama. فخلقنا المضغة عظاما. Ne tutonda mu kinyamanyama amagumba. فكسونا العظام لحما. فكسونا العظام لحما. Ne twambaza amagumba ennyama. Wulira gy'ova Allah amujewa. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. بومبا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. netumufuula amazzi agazaala gali mu nabaana omunywevu w'omukyala. ثم خلقنا النطفة. netutonda okuva mu mazzi ago ekisaayisaayi. فخلقنا العلقة مضغة. netutonda okuva mu kisaayisaayi ekinyamanyama. فخلقنا المضغة عظاما. mu kinyamanyama netutondamu amagumba. فكسونا العظام لحما. wulira Allah designer mu kinyamanyama. fakasawuna al-'idhama lahma. ekinyama ekyo nakyambaza amagumba. ثم أنشأناه خلقا آخر. kati ne tumutandika olutandika olusembayo olutandika olulala olwo nga bakutonda. فتبارك الله أحسن الخالقين. yasukuruma Allah ani amusinga bani babutuulira abo abeeyita ab'amaanyi batutonderera ekiwawaatiro ky'ensowera tebasobola omunene asigala Allah. barakallahu fikum wajazakumullahu khair. Allah atukume, Allah fena atutaase, Allah fena atugulirewo, Allah atuwe obulungi. kusaayo abantu mwenna njagala bakubiriza istighfar. Bantu mwenna njagala bakubiriza okugenda e Makka. Makamu twapo ejja kuddamu tambula mu hijja ne mu August inshallah. Mujje tambuleko fenna inshallah subhanahu wa ta'ala. Mujje tambule fenna tuyina enkola ya sonda mpola nawe ogendeko e Makka inshallah. Agalo tambuleko ne makamu sobola okunoonyako tambulako fenna inshallah ta'ala ku namba zange eza bulijjo. Nkwetambulize kwetoloze nyumba ya Allah ate nkukomyewo. Naba nagenda mu hijja wadde totambuli na makamu lwana nnyo akaseera kano benga wasasulako, otherwise okwewala visa okutagala muntandiko sasula essaawa eno inshallah. Allah bakume. Njagala kulisayo mwenna ababadde e Makka na buli omuji yayise. Wa ala hadha barakallahu fikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.